From the red earth where the sun meets the sky. Conquer Peter stands tall with you. Mbalamusizaako bannansi mbeebaza gyonna gye mukola egigatta ku nsi yammwe mwebale kwagala nsi yammwe yenze Emmanuel Kanka Capital oli ku Media Choice Telefina. Programu eno egenda kuba nyimpimpi, egenda kuba ya mangu. Nyina ebifaananyi bye njagala okubalaga. Ebifaananyi bye mbalaga ku mabbali awo biraga Deputy Speaker wa Parliament ssaako ne Speaker wa Parliament ya Uganda omukyala Anita Amongi ne Thomas Tayebwa. Naye ku luno njagala mbifaananyi eby'amaaso mugajje ku Speaker wa Parliament mugateeke ku Deputy wa Speaker wa Parliament ndyoke mbagambe kye ngenda okubagamba. Twanyoleddwa nnyo okufiirwa Paapa omulangira w'ekkanisa era emikolo gyabaddewo ne Uganda yakiikiriddwa nga Parliament yakiikiriddwa abantu babiri bonna balina okukubiriza Parliament baagenze. Naye egyo si y'ensonga kasooke mbalage. Mu butuufu ensi yaffe eri mabega. Mukkirize mugaane bannayuganda abantu abatufuga bakola bye baagala. Twaswadde Uganda n'eswaluka ensi y'abajulizi. Twaswadde ne tuswaluka. Bino si bya bufuzi. Nga Speaker wa Parliament of course bonna baayonenye ssente ne bagenda azifu omu yabadde tamala. Naye bwe baatuuseeyo si mu bubi kambabuulire. Mu Uganda abasajja abatufuga tebakoma bukubi kutufuga bubi naye balina amaalo. Banaye twaswadde ne tuswaluka ensi y'abajulizi evaamu abakatuliki erina Parliament ekulemberwa abakatuliki ne tusindika Thomas ne tusindika ne Aneti ne bagenda e Roma okuziika Paapa. Bwe baatuuse e Roma munanga abantu ennaku ebaluma Paapa yafudde. Tayebwa Thomas ng'atandika bifaananyi. Banaye twaswadde. Ebyo ebifaananyi bye mulaba buli ku mikutu gya nsi yonna. Kano kembalaga kali ku bagiyita Daily News mpapula lw'e UK, mpapula z'amawulire UK ne TV kwe tuli saawa eno. Nonzeemu waffe kuliko babiri naye nonzeemu waffe. Kakati ensi yonna etumanyi ng'ensi y'aba bannakyalo. Omukiga Tayebwa yagenze ng'atandika kuba Paapa bifaananyi. Ne bannange mukkirize mugaane ensi yaffe yafa. Ebyobufuzi by'ensi yaffe mwasigalamu bantu bajagala n'abasajja kiti kya muwogo gy'obasuula gye balandira tulinga nkoko ya mutamiivu nkeesa lukya. Naye ensi yafa dda. Omusajja gwe tusuubira otuweesa ekitiibwa. Njagala mbuuze Parliament eyo banaye abakola mu Parliament munnyambeko. Tewaliyo omuntu yenna akola orientation y'abannabyabufuzi batukulembera. Bwe kiba nga abannabyabufuzi kati in the caliber of a speaker of our August House agende kulinnya ennyonyi agende e Roma, teriyo orientation, teriyo amubuulira nti ekifo ky'ogenzeemu kati si bbukya ya mbizi. Teriyo asobola mugamba, teriyo asobola kwata Tayebwa oba mukyala we ng'omusiba ettaayi n'omugamba mwami wange oba kumukuba mpino zimukuba n'omugamba mwami wange. Leero gy'olaga eriyo Paapa. The world leaders are going to sit, you are going to sit among the world leaders. Give us a good impression. Naye Tayebwa watuswaziza kati tuli mawulire. Mu bifaananyi bye mulaba ebyo nga ogasse ku bye mwalabye dda which were okay. Speaker Anita Amongi ne Tayebwa lwatuuse nga batandika bifaananyi.
chwe mpayo ka selfie wano, Trump mpayo ka selfie wano, gundi Biden mpayo ka selfie wano. It is okay, ebyo biri okay, bajja bitwalira abaana baabwe. Kakati ne tugenda mu kuziika Paapa. Paapa abantu ekimuteesa mu St. Peters Basilica, abantu bagende bamusabireko bamuteeka wali. Time esembayo nga bamutwala tunyolwa, Tayebwa yabadde batwala Paapa n'asikayo essimu ndowooza n'adda ku Facebook live. Naye tuyina bano ukozi bamuzaalawo oyo munteereko bamuzaala. Tayebwa watuswaziza. Bwe nali nsoma e Makerere mu School of Education, ngenda ku borrowinga knowledge gye bansomesa eyo ngiteeke wano, kubanga omusomesa obeera leader, ng'oggyeko ekyokubeera leader oba kyakulabirako. Minus being a leader, you lead by example. Tayebwa, now this is a lesson for you. In the etiquette of professionalism, mu mpisa y'obugunjufu obw'ekisomesa, batusomesa biki omusomesa by'alina okukola ne by'atalina kukola. Era mubiwulira nti omusomesa ne bw'akwana omwana w'essomero, omwana w'essomero ne bw'aba has come of age, ne bw'oba osomesa omwana wa myaka 25 n'omukwana gufuuka musango, newankubadde nga muba musobola okukkaanya ebyekikulu kuba aba abaliwa nti mukulu. In the etiquette of professionalism, a teacher taliira mu public, toswankula, tolyanga abaana bakulaba, bingi nnyo. Kati awo kanveewo. Having got the etiquette of professionalism, I suspect nteebereza ne bannabyabufuzi mulina kye bayita etiquette of professionalism. Omusajja speaker wa parliament yagenze e Roma, nadda ku mulambo gwa Paapa nga baguyisaawo, n'asikayo ekisimu. Oba okwata Infinix hoti biki? Hoti kyeyo gye wabadde okutte. N'atandika okuzoominga omulambo gwa Paapa, bagutwala enaali mu bifaananyi. Ekyokubiri, Tayebwa, being a man does not mean disrespect your boss. Okumanya oli wa mpisa mbi. This is Aneta Among, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda, Republic of Uganda, 45 million people right now, population, represented by the lady and the gentleman. Of course, budget financially kumbera ebyenfuna bye tulimu, it was not okay. Mukyala Among, bw'obanga oyina gy'olaga okurepresentinga Uganda ng'okyali speaker nga tonnavaako, Tayebwa mugobe ku nnyonyi, mugobeeko. In the etiquette of professionalism, when in the political hierarchy, you are a deputy and your boss is here, you're taking selfies. Bannange, bachief whip, mubayita bannampala ba parliament, ono omusajja lwaki temumutwala? Ekyankwazi basomesaayo biki? Gwe Tayebwa, ekyankwazi basomesaayo biki? Twaswadde ne tuswaluka. Uganda is ever in the news for the wrong news, is ever in the news for the bad news. Bwe kaba kapiira Uganda Cranes batukuba, bwe biba bikondo waffe bamukuba, bweba Olympics waffe tagenda. Kakati ne bannabyabufuzi, I want to tell you, Mwami Tayebwa, Deputy Speaker, watuswaziza, you disgraced us. You disgraced our nation, you disrespected your boss, and overall, you did not give respect. Mu bifaananyi ebyo, omusajja oyo naali badde muwa ekitiibwa ne nga nti honorable, naye leero ŋŋaanyi. Omusajja oyo, there was time for taking pictures. There was time to visit the body of the Pope, respect the body of the Pope, respect 1.5 billion Catholics in this whole damn world. Tayebwa, 1.5 billion people, which is a population greater than ours. It is an opportunity to show respect for the land of the martyrs. Ewava abajulizi, posing abajulizi temwali mukiga. Naye Tayebwa, Mama wo wali ojje Kampala yakugamba atya? What did your mother tell you about respect? Omanyi ffe mutuyita ba blogger, but ffe tukutte ettaala y'okushapinga ensi.
media zammwe zi FM ze mwagula abeNRM bezitasobola kwogera kuba mmwe nnyinizo. Leka nkubuulire musajja gwe. Tokuba mulambo. Ddala omusajja bamutwala ali mu kabaawo bamusiirinze. Yeekuba ebifaananyi anti nange naliyo Tayebwa naliyo. Ayima. Muswaza. First of all, bwe kibanga tebaakirabye nze kankiteekewo. Gwe kennyini ng'omukatuliki. Omusajja omugatte mu ekereziya. Omusajja gwe baagattira mu ekereziya y'abayivu. Kasozi ke Makiriri. Kimanyi bulungi omanyi obukulu bw'eddiini. Watuswazizza. Bino ebifaananyi ne ba Biden, it is okay. World leaders. Wabadde omanze okufuna ebyokupostinga ku Facebook. Wabadde omanze okufuna ekifaananyi ky'onaatimba mu ofisi yo. Wabadde omaze. Mukyala Mongi got a one-on-one with the Pope. There was no need. She got a one-on-one with even her kids with the Pope. Excitement. We are in the news. Now, Ghana Mawuli already got ku international news. A Speaker of the Parliament of Uganda, Sinupus, yabadde yeekwese ng'abbirira ebifaananyi. Can you imagine? Naye musajja gwe kankuzeeyo bwe wayingira mu kitiibwa ky'obwa deputy speaker obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga there is president mu Uganda nti deputy speaker afuuka full speaker. Kizze kibaawo buli eyali deputy yafuuka ani full speaker. Naye tujulirira kadaaga tugira ne twejjusa ntugamba maama aliwa. Were you seriously in the parliament of Rebecca Kadaga? Did your boss, Anita Amon, what did she tell you when you are going to represent Uganda on the barrio? Nze bino mbikugamba mwami Tayebwa kuba tuwagendedde ku ssente zo. Essente ze wagendeddeko zaffe ze mutusala buli lunaku. We expected value for money. First of all, wayambadde kisaati kyeru munda ne kooti ya who puts on white and black? It is black. Total black. Yakubuze esaati ya black. Ekyokubi mwami Tayebwa kati bino mbyogera mu Luganda byaffe by'Abafirika. Omufirika nkusomesa musajja gweffe bino babitusomesa Makerere. Etiquette of profession. Dr. Mugagga yabitusomesa. Omusomesa tebamusanga ku mudaala gwa mbizi ng'abayizi alya n'abayizi. Embizi omusomesa asomesa abasiraamu n'abagundi so ayina n'okukikweka ekika ky'ennyama kyalya kuba alina abaana abasiraamu abajja omwenyinyala. Musajja gwe etiquette of professionalism kanjikuyigirize. Sipiika tawanika nkwawa ye mu bapulezidenti bannaawo ojjayo obusimu owanika butomanyi Bafirika bwe mwabadde kabadde kasana kabadde kabokyeza ebbanga essala muziwuliriza abafaaza bo beebo eddiini kyekyo ekuhambolinga mwenna mwabaddeawo ku bufoomu babataddeawo ku bufoomu. Every president yadde atuddeawo kafoomu kakati ku kafoomu wositukidde ekisuuti oyambadde kya bulaaka Tayebwa owanise bwoti abo bakulembeze. I want to tell you because me as a teacher I remember they told us as a teacher tojja na mpale ya kitulo ojja kunamira abaana. A teacher is a leader and a leader leads by example. Kakati, a Speaker of Parliament represents all of us, including everyone. Kati example nkuwaddemu. Naye kakati bafaza be mwatutte be wagenze nabo kalidinaali Wamala archbishopu baffe bw'ekitiibwa Semwogere. Is that the representation gye watuwadde? Abafaza bali humbled. Speaker wa Infinix hot 10 oba hot biki hot 9 akuba bifaananyi. Ekifo kyotuddemu nsaba okutegeezako mwami Speaker tekyabadde bubeezi kifo kikulu. First of all kitukuvu mwene n'obubbi bwammwe mwabadde temugwanawo kubanga parliament gye mu presidinga y'ababbi. Simanyi Mukama Katonda oba lwaki awo teyakubyewo laddu we mwabadde mutudde akatebere bakakuba laddu kuba muli bayaaye. You preside over a parliament ekyasinza okubeera corrupt. Ekyo kimu mwabadde temusaanayo in the first place. Two,
You wasted the taxpayers' money. Mwabadde temugendayo babiri, leka omukyala agende. She's an image of our country. She was there before. Atekwa kuba ina ne bamanyiyo. But how do you tell me mwami Tayebwa ogendedde Kameme kati ogendedde Kameme kamukamawo baba wadde ntebe mukamawo asembedde yena akuwadde n'akafo kakati ozze ku mukamawo wanise enkwawa weekuba bifaananyi. It has made international headlines. Uganda's deputy speaker takes photos of a dead pope. A casket. During the life of the pope, why didn't you ask your boss? You even have a budget yourself. Why, as a Catholic, it is okay. Why didn't you take time to visit the Pope ng'akyali mulamu? So, ndowooza wabadde ozoominga olengere. Nange naliyo ab'ebukigo bagambe kozi akiikirirawo oyo omusajja oddeyo Western Uganda bamanyi n'akagira n'akaraba oba mu byo nalaba Paapa naliyo mu kuziika mwandaba. Mukyala wandabye otyo oweereze mukazi wo ndozo olwamaze n'onyiga bw'oti n'oweereza mukazi wo. And we are here on national duty burying the Pope. Naye muswaza Bannayuganda twekaabire bw'oba okaaba funa ttawulo tetukyetaaga butambaala. Gana amaziga ge tuliko bagayita agajjulujjulu. Simanyi jjulujjulu yakaaba genkanawa. Naye tukaaba agajjulujjulu agaffe tegakoma. Ensi bannaye yaffe efudde. Tewakyaliwo kitambula. Ebyobugagga babitutte. Okuva ku Underwear mpaka ku kagirita kewemu akamweno k'Abachina. Tubadde tusigazza mpisa na kiggwa ky'abajulizi mu Bukatuliki. Pilgrims walk and come to see people who died for Christ. Even the Pope visited here. We are blessed as one of the countries that has received at least a Paapa. Bazze bakyala wano. Kakati Mwami Museveni ne State House muyinayo ku vetting process vettinga abagendo tukiikirira. Eyitale tuyinayo embase. By His Excellencies, by ambassadors by Uganda, mu nsi ez'enjawulo. Ddi lwe babeera ab'omugaso nga ne lwe bali mu ezo ensi tebalina mugaso. Mbadde nsuubira nti consulate His Excellency atukiikirira mu eri eggwanga already nga agenda asobola n'ovugawo eggaali n'atuukawo. Tetwali onoonye taxpayers money, twaligambye Uganda represented by His Excellency kubanga eyabadde alina otukiikira tetugenda na kulonda kubanga kalidinaali asukka etteeka erirondo waffe gwe tulina Oweekitiibwa Amaalo asukka mu myaka 8. N'olwekyo Tayebwa wadde ogenda kulonda wabadde ogenda in the first place mumbuulire consulates ze tulina ez'aba excellencies ba ambassadors be tulina mu mawanga ago bo bakola ddi tubalaba ddi kamera zivaayo ddi etiquette. Tayebwa mwembanga muli wano you preside over a corrupt parliament bwe tutuuka ku byeddiini awo mu byewale. In the Ugandan parliament right now people are saying you stole 100 million apiece. Kikumi kati eggwanga eryakamala okubba bannansi baalyo miliyoni 10. Abaakulira eyakulira okwegaana wasoose kwenenya bwe wabadde ogenda okulinnya ku ttaka ettukuvu bye wayogera mu paalamenti nti no ssente tebaazibba wasoose mu kasenge ka faaza ne weenenya oba faaza gwe yagenze nayo mu nnyonyi yakututteko mu kasenge akamu n'osooka weetonda ne weenenya nga tonda bagenda kukukuholera ndi. Ensi mugiswaza. Ensi mugyonoonye mugiswazizza era mwe tetubabala. Ekirala kyembadde nkyaliko nga mbuuza lwaki era mmwe mu Uganda tewabadde mirimu gya kukola? His Excellency owa consulate yaliwa naye mumuwamba nti mu kaseera lwalino Uganda's ambassador must shine. Paapa afudde kakati Uganda's ambassador must shine. At the time when the Uganda's ambassador must shine, you took over. You hijacked the time
when Ugandans had to see the importance of a consulate in diplomacy. Mu diplomacy awo twabadde tusuubirawo Uganda's ambassador yamanyi enkolagana ye gyabadde nayo yamanyi ebintu ebiri diplomatic wazze ku serefi kukuba serefi naye basajja mmwe n'obuyaye bwammwe ekisooka obunyazi bwammwe tebulina kkomo ekifaananyi mulina kibi mwe ababiri si mwe mwadde mugwanidde otukiikirira ekyokubiri bwe muwanga abantu emirimu muteekanga ekitiibwa mu ofiisi zaabwe temwayijakinga mirimu gy'abalala ekyokusatu mu ofiisi ze mutuddemu mufunenga orientation yekuyamba okumanya ekintu nkikola ddi era ngenda kikolerawa ddi lwennyina okugyayo ekisimu kyange ddi lwennyina kiwa assistant ddi lwennyina okugenda n'abapuleesi kakati ekyo kipaalamenti kirimu ssente z'abamawulire mwagenze nabo lwaki essimu yo tewagiwadde owaki lwaki essimu yo tewagiwadde ow'amawulire bajeti za media ku international gundi bwezityo zo ziragawa abamawulire bo babeera ddi ab'omugaso nalabye kamera ez'amaanyi Vatican eziyina emimwu egisika ezizoominga nga kamera esobola okuzoominga nga teweetaaga kubeera ali ku mulambo wabula osobola okusinziira kilomita namba n'oziraba kamera ezo zigula emitwalo ebiri egya dola miliyoni nga 7 lenze yegula miliyoni nga 7 mwe ezammwe zino ze mubba tosobola kugulayo ku kamera n'ofunayo munnamawulire bulogawo agenda okukuba ekifaananyi akuzoominge out of world leaders oba obeera ne ka earpin mu matu n'omukubira n'omugamba owaayo enkubiraawo ku Biden oyogera mpola mpola respect ba Trump bonna bali bati beewombeese owaffe ali eri azoominga kati ndabaani wano Macron nafunye naye akafaananyi mukyala ki wano ow'amangu genda okubyayo akafaananyi abakyala be Uganda banti enti nakiika tulina mmwe twamala nze nsaba Katonda temufa saba muwangaale nnyo gavumenti yammwe eveeko mubeere gye muli mulabe bwe baddukanya ensi abantu abategeevu sisuubira mu Robert Kyagulanyi Ssentamu olaba afukamira Lubaga n'afukamirira Kabaka obubonero bwa nkukunala ne kati bannakyalo abataggwanga mu maalo gye munaako mukwata pawa yaffe ya Uganda ensi mugyonoonye nkusaba mwami Tayebwa ofune akatabo k'empisa za parliament oba ofune advisor ow'enjawulo on diplomacy oleme nammukangakanga omutuuzaawo akunnyonnyole kiki ekikolebwa ku diplomatic missions kiki ekikolebwa ku diplomatic assemblies bakuyigiriza okuva ku ntambula engaaya entunula emwenya enjogera handshake okwata otya mu ngalo byonna babikuyigirize toddamu okutambula nga tomaze kuyita lesson yo bakuwe n'obubonero bw'onaaba togiyise nga tyutawo tagiyise bagira bakyasindika ba representative basajja mmwe tubakooye Munnayuganda ali eyo yinza okuwulira ebigambo byenjogera n'ogamba kubanga nafuna dda red notice okuva mu kika ewaffe ne bagamba nti gwe mwana gwe totya abantu bakulu omukulu atalina magezi nze simubalamu magezi njagala nkibabuulire n'omusiru akaddiwa kino ebigambo bino mbiweereza ba mu kika kyewange batera okumpeereza ne bagamba nti bannaye kankaka yesu oli mu mawulire tosobola gakola nga abantu basamu basenga bakojja bajjajja mbasaba ekisooka nsaba mutegeere nze ndi wankyukakyuka siwagira kiriwo ekiriwo kyafa n'olwekyo muba mukyaliyo nga muwagira ebyo muwagire ono kasasiro wammwe ekyokubiri ndi muntu mukulu sobola okulaba ekibi nendaba n'ekirungi ku lw'eggwanga ate bwe ndaba ekibi nkivumirira ate nkivumirira mu bubi bwakyo nga bwe kizze kati ono nga bwe yasamaaliridde Vatican bwe nnyina omugamba nti yasamaaliridde era yatuswazizza siinayo kigambo kipya kati mugambe ntya nti yakoze atya ngenda mugamba ntya ekyo kyakubiri ekyokusatu kankibabuulire
omuntu nga omuganda alugera sinze nalugera nti bwaddene ligambwako bannyini lyo. Omuntu atayagala mugambako eyo woofiisi ajamuke. We are the voice of reason. We are the voice of the voiceless. Tuyina okwogerera abo batasobodde kujjayo ndowooza zaabwe. N'olwekyo mbajjukiza ebigambo byange ebyo. Bigambo bibadde bigenda eri Deputy Speaker. Waswazizza Mukamaawo. Omukyala ali wano. Oba wabadde ku TikTok live, wabadde ku Facebook Messenger, WeChat, Skype, Zoom conference, kiki? Tosobola wummuzaako ku ssimu yo. Omulambo gwa Paapa guyitawo, tosobola kwewombeekako. Maria jina Katonda otusabire ffe aboonoonyi. Recite nga sappule. Genda osome neeyisa n'empisa. Bw'oba n'aba tonnaba bikola, toddamu kutukiikirira. Genda lulwo. Olina ssente, oli musajja mugagga, olina akasente. Genda bibyo tumanye toli ku national duty. Awo we wabadde otudde yabadde ntebe Mukamaawo kwakwawuliza kuba nkakaza wabaddewo emu nga tebagaba bbiri. Singa baayise bonna buli omu yaligenze nze nkiikiridde Uganda. Naye Mukamaawo yakuwadde wano butakuswaza. Next speaker. Tosaana kulya bwa speaker. Tosaana tufuneyo omuntu omulala. Singa kibadde kisoboka ng'ebya parliament siba yaye kwenkanaawo. Ssemujjuŋŋanda yali kuttemu mu kifo ky'obwa speaker. N'atuweesa ekitiibwa dhaani ebyo bye mukola. Ssemujjuŋŋanda yali kikuttemu. Naye olw'okubanga ensi yaffe yeegendera kusimanya nali muzzukulu wa jjajja wa gundi. Katubagumiikiriza naye mufune empisa. Yenze Emmanuel Kanka Kapita obadde ku Media Choice Fine mbasiibudde. I know what I do. I am on top of my game. The greatest content creator Uganda has ever had, no doubt. I beat all the rest by far. Peter, I am the greatest of all time. I am the best, I know what I do. I am on top of my game.